balolera nkunga ng'abannakasugga balya bassebo ne bannyabo gatutabye na wankubadde gatutabye tatta wa ggwanga atenderezebwe Siwannaku Namugereka Ddunda oyo omulalamirwa w'ebimera n'ebitonde ebiyiwa ensanke ku ddimwa apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okungula bye zitaakera kusiga. Abaganda bagamba nti omukazi ow'entatankirize yaliisa bba ku mwaka amangu kyokka ate ow'endabirirwa ebbuga alya ssabe. Bannange entudde olusiriza ntamu n'olukukuza mbugo okubalojjera ekyeya ky'essana engeri gye kyeberengulamu obuliro ate n'engeri y'enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekere ey'omu Busiro era gye tusibuka tweddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka bwetyo tusibukira mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa abalasangeye. Bassebo ne bannyabo mbanjulidde programu yaffe eno eyitibwa Byendabye Byempulidde n'Ebinyumiziddwa. Programu eno tutuukirira abantu abakulu mu myaka nga batubuulira bye balabye ku nsi kuno. Abaganda bagamba nti obukadde magezi na wankubadde takubuulira kya mukaddiya naye ekyamazima tubafeffetta era wenkugambira nti gwe wenna ayina omukadde ku kyalo kyo ng'omukadde oyo olaba munnange ensi agirira okugisiibula. Nkusaba otukubire ku nnamba zange z'olaba ku screen tujja kuba tukutuukako. Ennamba oyita ku kasalaba 256 751 47 n'olw'ensonga eyo ekintu ekyo kijja kuba kikulu nnyo kikulu ddala okubaako bye batunnyonnyola kubanga munnange abamu babeera mu biro byabwe ebisembayo ate jjukira kyoleka emabega kyekikusingisa omusango. Naye njagala okujjukiza bannange tuli mu kaweefube gwa kuganzika bifaananyi mu kitabo kya bonna ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Oyina jjajjaawo eyakola ekyettendo, jjajjaawo ye yatandika okulaakulanya ekyalo ky'ewammwe, jjajjaawo ye yasooka okuzimba ebbaala eyasooka, jjajjaawo ayina ekyettendo, essomero eriri ku kyalo ky'ewammwe lyatandikibwawo jjajjaawo naye nga baafa. Ebyalo ebimu byavaako mannya g'abajjajjaffe. Kale twetaaga ebifaananyi byabo bajjajjaffe abaafa n'abo bakyali abalamu tubiganzike mu kitabo kya bonna ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Buli kifaananyi tukiganzikamu ku mitwalo 10 n'ebikwata ku jjajjaawo. Twagala okufulumya ekitabo ekitabangawo mu Bwakabaka bwa Buganda nga kirimu abasajja Abaganda abamwina baserebu bammwe abaserebu abayina bye baakola abamu bafu bagenda dda naye bajjukiddwa batya olw'emikululo gyabwe. Kale nno munnange era oyita ku nnamba ey'essimu erika salaba 256 751 47 ne tuganzika ekifaananyi ky'omuntu yenna mu kitabo kya bonna ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Olwaleero ndi wano ku kyalo bakiyita Nababirye. Ekyalo kino kiyitibwa Nababirye wensisinkanye mukadde wange ono gwe baapaatiikako erinnya erya Bidiko naye nga siri erinnya lye. Agenda kutubuulira ye yaani, yazaalwa ddi era yavaawa okujja kuno. Ssebo nsanyusa okulaba. Kale ssebo. Amannya agange nze Matiya Muteeba neddira Mbwa ni muzzukulu wa Mutashingwa ni muzzukulu wa Kirevu ate ku ludda oluzaalibwako nnyabo maama wange Namakula Manjerina mukazi yeddira Lugavu muwala wa Gerembalanga. Ku ludda lwa taata nzaala omukazi amuzaala mukazi wa Mmamba bamuyita Falasika Nakawunde asibuka mu lujja lw'omutaka Kabunja Essisi Emugoye. Awo nno era nange nze kennyini ayogera gye nazaalibwa ku Mutala Beta mu ggombolola y'Emugoye. Kitange n'asengukayo n'ajjabwa Ebusi gye nkulidde ate oluvannyuma nenzirayo okulaba obwajjajjange ninsiŋŋaanayo kojja wa kitange nampabulamu ebimu naŋŋamba mmwe muli Baganda wawu
muli basajja mweddira mbwa mujjajjaawo yajja agoberera mukazi we azaala kitaawo gyenkulidde nimbeera naye ebbanga kutuusa lwanziruseeko. Weewaawo omukulu ye Muteeba Matiya naye kuno bamumanyi nga Bidiko. Lwaki bakuyita Bidiko kuno? Ekyampisa Bidiko bannanga abaakuno baasanyuka nnyo nga nzize ne baagala bansabe ku twenge nga bamanyi nti eri gyenvudde entunzeeyo naye nze saatunda saatunda ekibanja nakiremera era kakati mutabani wange yaliyo esesi. Kati balowooza mbu nno eri otunzeeyo Bidiko ekwadde ssente kuba tuwulira Bidiko eguze nnyo abantu b'essese. Kikyo kwe kunkazaako erinnya eryo erya Bidiko naye nga sirikozesa nnyo mu byamakulu eryo paatiike amannya agange nze Matiya Muteeba ge g'obuzaale bwange era ge gakola ne ku tikiti zaffe nga tukyaba omusolo ge gakola. Wakoma ddi okuwa omusolo? Omulembe gwa Amini ye yajjawo omusolo saamanya nsonga ezakugisaawo. Nze saakimanyaamu n'akamu nalabira bulabizaawo nga baŋŋamba nti ssebo ku mwaka guno tojja kuwa musolo. Buli kiisi ali muno tajja kuwa musolo n'akamu ne guno guliko. Waawo omukulu oyo bamuyita Matiya Muteeba wadde yamalawo abantu naye nze saaguza Bidiko ne bamukazaako erya Bidiko naye kakati okugenda essese taatawo aviira ddala luddawa okutuuka essese kitaawo akuzaalira ye yali ani? Omusajja yeddira embwa era agalamidde wano wentudde ku kaalo ke bayita Bulenge. Bulenge we twatuukira okutemawo ekibanja mu bibanja ebyatemwamu bye bibanja ebisatu ebyasooka okutema ekyalo kino. Abalala bwe bajjidde kutuusa akazinga lwe bakatemye ne bakamalawo. Okuba ogambye muno ebibanja bisatu bye byatemwa kuno. Omusajja Asa Kiziri musajja yeddirango. Omusajja omulala Katende Zinaabala musajja wa Lugave asibuka Malanga. Omusajja omulala Kanaabi musajja wa Mamba asibuka wa Sagala ewa Gabunga. Ekyakitange nikiba ekyokuna. Abalala bonna abazze batema nga ffe twabeera mudda nga tumanzemu ebiseera bwe baawulira nti Bulenge wali ettooke abantu batandika okuyiga okusenga okutuusa akatale ako ne bakamazeewo. Era kati musigadde babale abaluddemu bemmanyiiko kati munaye ndaba amawanga malala gesitegeera. Kakati ekibuuzo kiri nti taatawo ava luddawa okwolekera essese ki ekyamutwala essese? Jjajja Ssekibo Kaliiri ayali azaala Veneventura Ssekibo yava Omutala bayitayo mu Kirowooza bwe yawasa mukazi we ow'Emmamba ku mulembe ogwo nga Mongoota ewedde mu kizinga ekyo Ssese ne babagamba nti abasese obulwadde buweddemu mutandike okutambula okuddawa ewammwe naye nga buli muntu adda jjajja we yava. Mujjajja ng'omukazi azaala kitange n'aga nti nze ngenda naani ne bakadde bange ne bagenda. Kati jjajja omusajja n'aga nti nze mukazi wange tandeka tugenda ffenna. Jjajja ng'ow'embwa kwe kuva mu Kirowooza e Buddu okulira ne Vviira n'alyoka ajja mu Ssese mwafiiridde era gye yaziikibwa kubanga yagwa mu nnyanja. Jjajja we azaala kitaawo yagwa na mu nnyanja ate ku mulembe ogwo ng'omulambo gw'ennyanja teguzibwa ku kijja. Baaguziikanga ku lubalama lwa nnyanja. Kyogamba omulambo gw'ennyanja okugutwala ku kijja bitandise ennaku zino. Era mmwe mugenze mubitetenkanya nti nedda omusajja omukulu n'abeera lwaki tumutwala naye nga mu buwangwa nze ngenza okukula nga gwe mukulu nga tebakuzaayo ku kijja wammwe. Bassebo ne bannyabo bye byembagamba okuteekanga mu puroguramu zino ssente. Kati ekyo mbadde sikimanyi emyaka gimugenzeeko ensi twagisobya dda. Emirambo gy'ennyanja bagiziikanga ku lubalama lwa nnyanja
oba oliawo kyalimu ekigenderwa ekyabanga ekikusike yensonga lwaki tunoonya abakadde nga bano mu programu byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa ye programu mwe tutambula n'abakadde bano owulidde akyatubuulira jjajjaawe azaala kitaawe yava mu kirowooza n'ayolekera ebizinga by'essese eyo gy'azaalira kitaawo kitange yava naye eno nga muzaale ne bagenda nga mwana mukulu bw'amala emisomo gye viira naye n'addira ddala eno kitaawe gye yali era jjajja oyo enjobe ye yamunnyika baali bayigga enjobe ku mirembe egyo bwe yagenda ogikwata so bulijjo yakwatanga ejjembe limu naye ku olwo yakwata abiri n'emugireeti n'emunnyika mu mazzi era ekintu ekyo eky'emirambo gye mbagamba nze ŋŋenza okukula okutuuka wano ng'emirambo gy'ennyanja n'akaziika ku 3 naye ng'omulambo tebagutwala wa tebaguza ku kijja nga bamuziika ku lubalama naye ku biseera ate ebyo jjajjange oyo kojjaawe kyava agamba nga olwo batandiikiriza kyava aga nedda omusajja omukulu abadde n'amaka ge tumutwala mu maka ge newankubadde tetumutwalewa gye yafulumira ddala katumuziike mu kibanja kye essese awo we bayita ebbeta we bamuziika kakati naye nga taata yavaayo nga ate atunzeewo yavaawo atunzeewo weewaawo atunyonyodde kitaawe yavaawo atunzeewo essese ndowooza kitaawe okujja kuno tukyatambula n'olugendo lw'omukulu ono tulabye nti jjajjaawe yagenda ne kitaawe ne bava ekirowooza mu buddu ne boolekera ebizinga by'essese ne batuuka ku mutala beta tulaba ate ono asangiddwa ku kizinga bussi ye yajja atya kitaawe yajja atya byonna mu kitundu ekyokubiri tugenda kubeera twongera okubimanya akyali Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere nkutegeeza programu eyitibwa byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa kale katukome mu kitundu ekyokubiri.